omuntu omulala yambuuza ekkanisa Adventist yawukanata n'ekkanisa endala n'enjigiriza endala zonna enjawulo ketegerekeke abamawulire enjawulo yeeno abagenyi enjawulo yeeno tukkiriza mu Bayibuli yonna ate gye bali abantu abayigiriza abantu ekyogera kiri mu ndagaano nkadde tetuliba mu ndagaano mpya endagaano nkadde tuliba mu ndagaano mpya question Yesu yaliwo ng'endagaano mpya weeri abantu ababatizibwa ku Pentekonde basoma mu ndagaano mpya basomanga mu ndagaano nkadde kubanga endagaano empya is a continuation a fulfillment ey'endagaano enkadde. Ekirala basaba ne bannabo tugamba nti yokka ffe tetukkiririza mu kitali mu Bayibuli byonna batuyigiriza nga bikunika naffe byanditumize naye Katonda bw'onafuna tokiraba. Waliwo ekkanisa zimala gakubirira kintu ate ekyo twatula mu lukiiko lwali kindi ffe tugamba buli ku lukiiko olwali mu ggulwaleero agamba ntegeeza abasomesako kino omutendo bayongerangako ennyukuta emu ngenda kwongerako ekibonyoobonyo ku byempandiise muno